amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. This is soda, the ultimate refreshment. Ngemu ku ngeri y'okuweereza obulungi bakasitoma baayo, Uganda Clays etaddewo enkola y'okutunda emigabo ku miwendo emitono ddala. Okwogera bino babadde mu nsinkano yaabwe ya buli mwaka ku Sheraton Hotel mu Kampala nga Engineer Martin Kasekende bw'annyonnyola. We are talking to partners who are interested. There are partners already interested in coming along with us on expansion, not on the debts, but on expansion. So we are opening up on discussions on this, and soon you'll be hearing what we have on the menu. Bannyonnyodde nti kati kyetaagisa abantu abali ebweru wa Kampala ne Uganda okugenda e Kajjansi okugula amategula, kubanga kati balina amatabi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu mawanga agatuliraanye nga Rwanda, Kenya ne Southern Sudan. Abantu tebakyazimba Kampala n'Ambale, abantu bazimba Arua, bazimba Kisoro. Kyagala ng'omuntu aba ali Kisoro agenda asanga ebintu bye nga bimuli wali kumpi. Kakati tugezezzaako okufuna agencies mu cities zonna. Ate ye RSS wa Kampala Mpimbaza Ashaka asinkanya abavubuka abeegattira mu kibiina kya Pioneer Foundry Technologies ne bamujjukiza ekisuubizo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kye yakola gye bali. Tukooye nti tuwandiikidde gundi. Twagala tuwandiikira muntu ayinza tutuusa wa pulezidenti. Bagamba nti pulezidenti yabasuubiza ssente okwongera ku factory yaabwe kyokka nga tebazifunanga. Yatusuubiza okutuzimbira ekkolero nga buli kimu. Ekkolero eri molded nga buli kimu mwekiri. Era ennaku z'omwezi 4 ogw'omukaaga 2012 ne batuyita mu State House mu Mbejja Nasoro n'atugamba pulezidenti yali akkiriza ekintu kyaffe okukifinansinga. Bamulambuzizza ebintu ebyenjawulo bye bakola era ne bamusaba okubatuusiza obubaka eri pulezidenti naye kyasuubizza okukola n'abasiima olw'emirimu gye bakola. Ekyokuyiiya naddala okukozesa obwongo n'okozesa amaanyi. So njagala okwebaza olw'ensonga eyo n'okubakasa nti ensonga ngenda kuzituusa ku pulezidenti. Rebecca Nakame ne Kambugu Dennis be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.